Agulanya aliwa. Wanaliwa kutuyamba. Wana nerusanja lujawa. Wana nerusanja lujawa. Tebagala nsonga nabona bakozi. Mwana mukyali bakozi. Twabakowa kwa wadaka twagala takala twagala mmere. Twagala takala. Wena bana bayambye abantu bayine ennaku bazibawa Yanda gamba Museveni wabulete. Asimye abasimye basibye. Ona wakanywa bawadde abawadde. Bakamenye. Ne Alian Sikini abafuma Kyagulanyi. Namuwaninga dda ku TikTok olasewese nga president waffe. Kamulina kyamukoze abeera kuli gwenja kulaga gundi zozirabera. Amufuma oyongoloza muntu ali munala. Agende bamuzimbire ennyumba. Kati hona bayamba abantu ate ayasa. Agulanya aliwa. Wanaliwa kutuyamba. Wana nerusanja lujawa. Wana nerusanja lujawa. Tebagala nsonga nabona bakozi. Mwana mukyali bakozi. Twabakowa kwa wadaka twagala takala twagala mmere. Yes, webale kubanga okyali ku Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana gwatambula naffe wabula naawe atanaba kubanga osubscribinga nyongera okukujjukiza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification abeere nga tomisinga nsonga yonna ojja kubeera omu ku abo abanaasookanga okumanya Red Zone TV bwe tunaabanga tutaddeyo ensonga yonna. Kakati ekigenda maaso mu saidi z'eyo mu Lubigi Nansana Ganda n'ebitundu ebirala byonna njagala okutegeeza embeera nga bwegenda okubanga etambula. Akatambi ako kenkulaze kalaga omuvubuka amanyiddwa nga Kunga Media. Abasinga obungi bamumanyi nga Kunga Media. Ono nga y'omu ku bantu abafuddeyo emirundi gyonna nga bavuma okuvoola n'okutyoboola Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bannabyabufuzi abalala naddala abali ku ludda oluvuganya ng'ono mu byayogera alaga muntu nnyo wa kibiina ekiri mu gavumenti. Kakasanga wenjogera bwentyo omutegeera bulungi nnyo gwe bayita Kunga Media. Era okuzaako emabega ono ye muvubuka eyatwala bulooka mu biseera Gravity we yagendera e Busaabala n'aba ng'ateekayo omusenyu n'ategeeza nti ayagala Bobi Wine abazimbira eddwaliro. Kati byali bikyali bwe bityo. Ono omuvubuka amanyiddwa nga Kunga Media n'akwata bulooka n'azitwala ku kitebe ekya National Unity Platform e Makerere Kavule newankubadde ebyavaayo tebyali birungi gye yali. Bamuyisaamu eggaali awo abaana bamuteeka mu kkone kumpi n'engatto ze ne batuuka okubeera nga bazimulesa. Bino ebigenda mu maaso mu bitundu ebimanyiddwa nga Nansana Ganda n'ebitundu ebirala. Ekitongole ekya NEMA National Environment Management Authority ekya Uganda kino nga kikulirwa amanyiddwa nga Dr. Barirega Akankwasa yakulira ekitongole ekyo nga headquarters zaakyo zisangibwa ku kizimbe ekimanyiddwa nga NEMA House 17/19/21 Jinja Road mu kibuga Kampala. Ekitongole kino nga kikolagana wamu n'ekitongole ekya Uganda Ministry of Water and Environment. Ekitongole kyagenze ne kimenya amayumba era ng'okusinziira ku information gye nnina wano kiraga nti amayumba oba amaka agasoba mu 500 ge gayonooneddwa mu kitundu ekyo ekya Nansana Ganda. Bw'obanga obadde ogoberera bino oteeka okubanga obadde obiraba. Okusinziira ku bibalo kiraga nti ennyumba oba amaka agasoba mu 500 ge gaakamenyebwa, ge gaakamala okubanga gamenyebwa, nga mulimu amaka g'abantu abamazeewo emyaka 4, mulimu abantu abamazeewo ebbanga lyonna bamazeewo, naye ng'abamu ku bano be bamenya balina endagaano zaabwe eziraga nti bagula ploti zaabwe. Era mu myaka mitono egiyise ekitongole kino kye kimu ekya NEMA kyavaayo ne kijja ne kiraga abantu bano wawe balina okuba nga bayitira n'ekitongole nga NEMA territories zaakyo wawe zikoma. Kakati bano beekubira enduulu oba beemulugunya ku nsonga ezo newankubadde ng'owulidde Kunga ng'ate ye omusanga agutadde ku Robert Kyagulanyi Ssentamu atali wa NEMA ate atali mu gavumenti eyabamenye. Ekitongole kino ekya National Environment Management Authority ekimanyiddwa nga NEMA
nga bwe nkugambye nti kikulirwa omukyala amanyiddwa nga Akankwasa Barirega, Dr. Barirega Akankwasa nga ye executive director ow'ekitongole ekyo. Kiraga nti amaka agasoba mu 1500 ge gakamenyebwa ng'abantu abakunukkiriza 2000 be batakyayina wakusula. Abantu about 2000 people bayina okubanga batetenkanya wakusula wetwogerera, naye ng'amayumba agakunukkiriza agasoba mu 1500 ge gamaze okubanga gamenyebwa. Abantu baayo batandise okubeera nga ate emmondo bazitunuuliza Robert Kyagulanyi Ssentamu ono ng'akulira opposition, akulira ekibiina ekya National Unity Platform. Kati bagamba yalina okubeera nga ate abayamba. Amakampani oba factories nyingi ezisangibwa mu bifo nga bino bya ntobazi, nga ku makampani ago kuliko amakampani oba factories eziri mu kitundu ekimanyiddwa nga Namanve, nyingi kuzo ziri mu lutobazi. Waliwo factory ekola engano eya Supreme ku kizimbe ekyo kye bakazimba ku nkulungu e Busega, abayita e Busega Mutero Kiraba, awo nawo lwali lutobazi. Naye bano bagamba lwaki fata abali eno febe batulugunya. Gwali ku mukuto gwa Redzone TV nga sinaba kubanga neyongerayo njagala okutegeeza bw'oba oyagala okubanga osobululwa ku mikisa, oyagala okubanga bakulombera ku dduwa, oyagala okubanga ogenda bweru naye ebintu tebitambula bulungi nnyo, Haji Kasujja omusomi w'edduwa ono ng'asangibwa Njeru ku Jinja Road. Ennamba y'essimu yeeyo gy'olaba eya WhatsApp eri 0753856464. Asangibwa Njeru ku luguudo olugenda Jinja okumpi ne Nairo. Ajja kubanga ebizibu bye byonna abikwasaganya bulungi nnyo. Sooka owulize ne kana akatambi nzije mbeere nga nkwongerayo. Redzone TV kwoli nawe atanaba kubanga osubscribinga nyongera okujjukiza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification eri nga tomisinga nsonga yonna. Ekitongole ekya NEMA omulimu gwe kiri mu kukola mu bitundu ebya Lubigi, Nansa na Ganda n'ebitundu ebirala byonna ebiriranyeewo kyekyo kyenkulaze. Abantu bali mu kayana. Kati sooka owulize n'ono akowoola Robert Kyagulanyi Ssentamu nti jangu otuyambe. Owekitiibwa President wange omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu, embeera ekaaye buli omu agamba akooye, gwatalumwanjala tewali akuganye weetaaye. Amasasi googedde n'amayumba eno ewaffe bagamenyeze, sikyakaabira Museveni nkaabira ggwe Kyagulanyi. Muganda wange gwe eddoboozi lyaffe. President Kyagulanyi Robert Ssentamu gwe eddoboozi lyaffe, kubanga Museveni yayitawo no buli lunaku ku Northern era alaba ekigenda mu maaso ate musanyufu nnyo. Bamaze okubala ndowooza kati ayagala tudde mu byalo e Masaka tuddemu tulime. Muganda wange Kyagulanyi vaayo taata, oba wasobola ogenda mu Lusanja. Eddoboozi lyange ngambye nnyo bakansala abo naye simanyi lwaki tebatuusa ddoboozi lyaffe gy'oli. Ngambye ba MP naye simanyi lwaki. Oba kannabutuuse wasaawa kuntuusa naye kyemanyi nti kamera zino kezituuse wano Kyagulanyi. Taata tusaba ojjeko wano Egganda Nassere Kawuuwa tuli bubi nnyo, tusula bweru. Tusula bweru muganda wange, tusula ku byoto. Obwali obusolya bwaffe kati muganda wange batusulako ng'ebyoto. Tusula ku Camp Fire Kitiibwa, tusaba ojjeko eno ewaffe omulanga gwaffe gwe eddoboozi lyaffe taata. Wali bamuteeka mu ssente naye ffe ababonaabona abaffe bweru n'abaana tebatuyambe, naffe tuli bantu nga mmwe. Temwatukkiriza kuzimba, mwatugambye nti awo temuzimbawo. Wanakuwa kutuyamba. Wana nerusanja lujawo. Wana nerusanja lujawo. Tebagala nsonga nabona bakozi. Mwana mukyali bakozi. Twabakowa kwa wadaka twagala takala twagala mmere. Twagala